Ng'ebyanita Amongo we bigenda mu maaso abantu bano wammanga nammwe mwegendereze kiyinza okujja ewammwe. Uliriza bulungi. Bakomishona abafuna service award abakulemberwamu Honorable Mpuuga, Honorable Sirwanyi Solomon, Honorable Afoyo Nchane, Honorable Akampulira. Be very careful. Kino nammwe wammwe kyandijja. Jeno MK yasimbudde. Mpulira mbwe mbu muyinza okuzza ssente ezo ne mukwatibwa webyo bugagga bamwe ebimu ne bikwatibwa ne bajjamu ssente ezo ne bazizza timwazifuna mu bukyamu. Magogo Moses bawa speaker bwoba toli mukwato banga toli mukunoonyezebwa banga tewajiddwako statement banga toli ku house arrest anytime ekigendo ate ng'oggyeko n'ekyokuba nti oli bawa speaker kubanga omuntu gwe banoonyerezaako oli baawo kitegeerekeka nti ssente mbadde muzitambuza babiri mu buli ngeri yonna tolina ngeri gy'okivaamu. Obukakafu ogenda bullet otya nga n'ebirabo badde babikutonera Range Rover biki amayumba gagambibwa g'olina amayitirivu ewo ogajja mu bwemupina waffa president. Magogo tiketi ezava mu ssente za World Cup balyoke bakuwummuza obwafufa president bajali emyezi eno oba esatu oba mukaaga. Omanyi ssente engeri gy'ozeegabiramu awo fufa radio fufa TV ssente engeri gy'oziteeka mu hotelu kati hotel Uganda Cranes gye yali esulamu mbwate ya Anita Amongo ssente ozijja eri nga bwe muzeddiza just mubikyusa bukyusa bwe muti. Magogo be very careful. Hajati Adija Namyalo ono kamuddemu. Hajati Adija Namyalo be careful. Muhozi might come for you. Ebyaddala. Office of the National Chairman obadde ogikutte bulungi naye ssente engeri gye zitambulamu ku ofiisi awo. Golden House true leader naye mwayinza okugendera omwo. Mpulira mbu true leader muntu omuyina enkwatagana ey'enjawulo wakamugutonera emmotoka bbiri buli omu yeebuuza zaaki. Ssente z'omutonera zivaawa okola mulimu ki? Adija Namyalo be very careful. No true leader. Ate true leader asinga n'okuleetera obuzibu. True leader yavumye Kabanda tavumwa. Uvuma Kabanda oba ovumye Muhoozi. True leader yavuma Kabanda n'ateekamu ne Jono Mukese ng'amaanyi ndowooza agajja ku ggwe. Adija Namyalo Office of the National Chairman ekiyinza okujja oyinza obutakimanya ssente z'osaasaanya bw'otyo. Abamu b'okozesa abavubukavubuka ku media bazimba n'amayumba abalala bavuga amamotoka abalala bakola ki? Tewandibadde na buzibu naye omumwa gwa true leader oyo sima gwe bayita true leader oba muganzi oba mukwano gwo simanyi. Abamu mpulira bagamba mbu waliwo video gye nalaba ng'agitadde bamu ali ku mukolo ki naye ng'enneemoola gye mwemoola ate mbiwulira nga babyogera. Omumu ogwo gwe yakozesezza linda ekinaddirira. Joel Ssenyonyi leader of opposition sigenda kwogera bingi naye be very careful. Sima 1.9 billion ate ogende Kenya tolabe ku Seggirinya ate n'otamulaba ate n'ozisesema ate no. Joel Ssenyonyi be very careful. Kino kijja twalaba gavumenti bokka n'aba opposition nga mbadde mu ssente za gavumenti nga mukolagana na Anita kijja batwala. Moses Muhanji wa Uganda Boxing Federation. Moses Muhanji onambuulira kati ne Papito oba Papito oyo Papito wa Mamito wa Nammere envuba gye bamuvubyemu n'emisango kati gyaliko kubanga yabadde azannya emizannyo gya underground kyategeerekese yabadde azannya emizannyo gya underground egya speaker Anita Amongo essaawa eno emisango egimuliko minene bagamba corruption na money laundering naye mu byaddala wayinza okuba nga waliwo ekyokwagala okuvuunika gavumenti eno ng'akozesa palamenti byeyawoza sima palamenti yebeeronda agenda aleeta ekiteeso nga palamenti yeeronda omukulembeze kyokka ate yagisingamu influence. Kati Papito si nalolabye omumwa gukulebera naawe gulinga gwa mukazi wo oyogera ebintu ebitakwatagana. Papito munagamba Kalibala yayogera tubitawuse ssente zifuuse ssente Anita Amongo
esente zebizadde naye ng'ebizibu byonna byonna biva ku mmotoka. Emmotoka ye kazaala-bulwa oba singa yagisirikira emmotoka yevuddeko ebizibu. Emmotoka eyo mwalaba positi jenerali gyagipositingako nti nze sigituulangamukko mbadde mutabani wa pulezidenti okumala ebbanga. Ti ne taata wange kennyini tatuulangako mmotoka bwetyo ne tulowooza byakusaaka. Kaakati ono atugambye nti bakomishona bonna abo bonna abaali bafunye service award mwe muli ba Honorable Mathias Mpuuga n'agamba nti ne leader of opposition Joel Ssenyonyi nti mwena mubeere careful, tomanya ssaawa yonna kiyinza kubalya. Ate ono agambye nti ekituuseewo full figure celebrating Katini naye yandyesanga ng'afuuse victim. Olaba kino ekituuse Anita Amongo kaseera katono nnyo singa tuba tutaddemu obugumiikiriza n'essaala ennyingi n'okusiiba tuyinza okukirabako ewa Fulongo mu bbanga eritali lyawala. Ebintu bya gavumenti by the way, omuntu ng'akolera gavumenti nga mumulaba abamalako emirembe just kaba kaseera buseera. Ekizimba kiba kyayengera dda naye nga just kirinzeeyo akabanga oba nga kirinze essaawa entuufu kyabike. Lwakuba mwe muba mwagala obyanguyiriza naye nga bye mutasuubira. Ono omuntu alaba abantu abasibiddwa n'alyoka akuba obugoma. N'alaba gwe batutte n'alyoka acacyanca n'afuuka omwogerezi wa firimu. Very soon muyinza okubamu abagenda okukuba obugoma kubanga okusinziira ku bye tulaba tetwakisuubira ekiri ewa Anita Amongo. Tetwakisuubira naye bugumiikiriza okitegeera. Just be patient. Akugambye nti emmwe essaawa eno temumanyi mukyala Anita Amongo gy'ayitamu ku mudidi gw'ensimbi ogwo gwazuuliddwa. Era onakuwa statement azayogerwako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwakuba nti obudde obusinga tetubirwa budde. Asirise teyejjusa. Mwe mumanyi essaawa eno Anita Amongo kyaliko? Mukimanyi? Museveni wuliriza. Ani ajjukirako statement Museveni gye yavaayo n'atugamba? Parliament nabaki eya season eno buli ssaawa babeera mu kuteesa ng'ate tebatuuka ku muntu wa wansi. Temugiwulyangako statement eyo? Nti yeebuuza ababaka buli ssaawa awulya nti babeera mu meeting mu Parliament. Kiki kye bakola mu Parliament? Biki bye bateesaako ebyo ebitaggwa? Jjukira olwo Museveni atunuulidde embeera nti buli we batuula mu lukuŋŋaana balina okufunayo ki? Sente be babaka be mulonda mwe ba sweetheart. Nze sironda. Nze sironda babaka. Nalayira ne ŋŋamba sisobola kulonda babaka. Babaka balaba edduka. Okiwulira? Wano beegonza ne babanga embwa zino enzibi. Naye abo be mulaba babeera mu Parliament abasinga obungi ekibatwalayo kufuuwa, kulya ssente, kukola tebalina byakukola totally. Just know. Because if you people had something to do, singa essaawa eno tulumba bamemba baffe aba Parliament nga balina offices zaabwe. Si bwe kiri? Singa ffe ab'ebitundu tukaaba. Singa tumanya nti ofisi ya MP wange kati essaawa eno gwe simanya ani gwe MP owe Wakiso, MP nze kubanga nze ni Wakiso district. MP tukusaba ofune ofisi we tuyina okusanga ate ng'ogituddemu kyekikutwala mu Parliament. You're supposed to look unto us. Temulowooza nti buli ajja ewammwe aba ayagala ssente. Olumu tuba tulina ebintu ebitunyigiriza ku kyalo nga twetaaga mujje mutubeeko engeri gye mutuyingiramu. Museveni agenda okubalaba nga muyingira buli ssaawa mu gundi, mubeera buli ssaawa mu meeting, muteesa biki? Nga n'omuntu wa wansi essaawa eno baamumenyedde ennyumba, ba MP you were nowhere to be seen. Njagala tudde mu reality. Oshagera ekintu ekyo.
omusajja yakyuko kikomplainingako ng'alina ensonga ze because yagenda okulaba nga kiri too much. You people are of high demand. Every time you're telling us mugenda kukwata sente simanya mulyoke musimanya muba mweyongeza mamotoka tugenda okulya ng'emisala gyeyongera bweyongezi tugenda okulya buli kimu kyeyongera ku sayidi yamwe nefe sayidi eyaffe. Onagambye nti Muhoozi byonna tusiimye naye ne Nabbanja naye ali mu kategori eyo nti naye mumunoonyeeko. Dadi Muhoozi ne Nabbanja naye ali enguzi iye dadi naye ali enguzi bali enguzi babba mbati g'abantu b'Ekkalamojja n'oyo Alice Nanduutu n'oyo Anita Amongi ne Nabbanja naye mukime inze engeri gye biri nti nno Piero yuye eri mwene ensonga ate nga mwagambe nti kino ekisanja no corruption inze engeri gye mbamanyi ngenda kujjana eno mbakujjukize Dadi Muhoozi. Nabbanja iye ali enguzi era n'eggwanga lyonna likimanyi nti Nabbanja naye ali enguzi. Ate Dadi Muhoozi tokwata sipiika yekka ne Magogo bbaawe naye ali enguzi. Yabba sente za FUFA biliyoni namba n'agiwa Shiba omuyimbi iye. Eno information gyeyine ku internet woba ogyagala nze nsobola ogikusakingira n'engikuwa. Dadi Muhoozi Magogo tomuleka naye tomuleka oyo abadde ali enguzi ng'ali ya mirundi ebiri ng'ali eri mu FUFA najja n'alya mu palamenti. In fact emirundi esatu n'alya ne ku ya mukazi we Anita Amongi. Babadde tebava Roma buli kaseera nga bagenda Italy simanyi ku meetinga papa nga tebaveeyo buli kaseera nga bagenda Roma ku meetinga papa. Iye nze ndi waneeno siryangako ku nguzi Dadi Muhoozi naye nga neetaaga miliyoni 3 kwana plus naye Anita Amongi yali enguzi ali enguzi n'oyo Nabbanja. Dadi Muhoozi ne Nabbanja ali enguzi iye era tebakulimba. Yabba amabaati g'abantu b'Ekkalamojja oyo Nabbanja nga balina Anita nga balina n'oyo simanyi Alice Nanduutu baali bangi. Dadi Muhoozi nze ngenda bakubulira nkubye n'aba-opposition abalinga nga beerimbise mu opposition ng'abafinito bampuuga iye. Kino ekisanja ku fightinga no corruption bwe kiba no corruption tandikira kwabo. Ngenda kukomawo nkubulire ne mukama waabwe. Ngenda kukomawo nkubulire ne mukama waabwe Dadi Muhoozi naye ogenda kubeera shocked nga nkubidde mukama waabwe. Zino ensonga kati Piero yuye yazikuttemu engeri Piero yuye yazikuttemu engeri gye kiri nti Piero yuye egenda okubeera nga yeddukanya palamenti kati nga yeekwese emabega wa NRM. Kyovula nange nvuddeyo nga tteka ettaffaali lyange ye batukolereko tugenda okugamba nti no kati eggwanga lyaffe tulyeddizanga bannayuganda nga tewakyali nguzi mu ggwanga. Batukolereko Dadi Muhoozi twagala omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okujja ku ntebe y'eggwanga Uganda nga tewakyali nguzi ng'obatukoleddeko Dadi. Bonna bakwate bannabbanja ono Nabbanja muli wanguzi naye mukwate. Ne Magogo yawa Shiba biliyoni namba eya Uganda oyo gwalabanga ababuzaabuzizza babadde nganga babuzaabuzanga master of corruption. Nja kujja mukubulire Dadi Muhoozi naye you will be very shocked nga nkugambye ani top commander w'okuli enguzi bonna batukwatire. Piero yu oye bonna batukwatire otwerere ekkubo. Kyagulanyi agenda okujja nga takyasumbuukalizibwa nga bonna abateekadde mabega wa mitayimbo bonna nga wabaligadda bagamba Magogo simanyi yadduse mu ggwanga naye nze ekimanyi osobola omujjayo. Olaba Anita Amongi mumujje mu loogi zeewa za Kolini. Olaba musobodde omusanga mu Kolini hotel Mukono era Anita Amongi mu hotel zonna olabyemu kwekweka mu district ya hotel ya mu district yange. Lwaki agala tuvumisa eri Dadi Muhoozi? Lwaki agala ogamba nti n'abantu b'e Mukono ffe tutereka abali b'enguzi? Mukono temuli corruption. Teri corruption temwekwekayo. Ne Magogo mujjeyo gye yeekwese Dadi Muhoozi nze mmanyi olina obuyinza obusobola okujja Magogo gye yalaze. Magogo yabbye ssente alidde enguzi oyo ya mirundi kumpi ena. Iye mukwate Dadi Muhoozi.
era kati kineno Piero kyokola no corruption oye no corruption Piero ju kati Piero yusoko otwerere buli amuli wa corruption yenna omujjewo twagala omukulembeze amata geggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ajenga atambula bulungi abeere nga talina kimutaataaganya ng'otubitukoleddeko Daddy Muhoozi nzaawo Daddy Muhoozi wookutte wenjagala iye nze ngenda bakuloopera ngenda kujjanga neno bakuloopere naye singa onkwatira ku Nabanja ono muli alidde enguzi ono Nabanja ono alowooza mbu buli waali agenda kuwanvuwa mutukwatireko Nabanja ono naye alidde enguzi iye batukwatireko bonna nze nkuwagira Piero ju kino ekisanja no corruption bwembeera nga mutambudde ku no corruption bonna bakwate bonna tolekayo n'omu iye nti kino kisanja Museveni yakiyita no sleep tekiri kwebaka lujjo tuwulira no tolerance to corruption naye kyonna kyekiri kyo kitokota nga zisaanikire Chris Obore ye ngo baamukutte dda ebintu ebiri wano ebigenda mu maaso byo biwanvu tubadde tuli awo ne bakattema nti ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye bamusamoninze tegezeddwako ne Ssaalongo Mulenge gyawasanya Kalutala Charles Peter Mayiga asamoningiddwa agenda abinnyonnyole Ssaalongo Mulenge ejja ne bamusindikidde invitation letter agenda abinnyonnyole akolagana ate Anita Amongi abateeketeeka bali bakolagana Anita Amongi bali bapulaninga ki Anita Amongi kyekyamuleeta Mengo diro badde amanyi ki bantu bangi bagenda okubeera involved limutegera kuddamu kulaba ali ku dduka essaawa zino kati ekyo mujja kitegeera bulungi nnyo Anita Amongi bali bamu president mu under house arrest naye bamugambye nti raid ejja n'asooka yisolo saagagende mu Collins Hotel Mukono gye bamusanzira mu kwata kati bamututte mu basement n'ebira bijja kuli bagenda kukwata kati teweewuunya nga vice president Jessica Alupo bamudropinze ne bamuteeko charges Nabbanja Musafiri teweewuunya bamudropinze kuba mindi kuba prime minister muteeko charges Edilisa Musuuza Kenzo nawe teweewuunya nga bataddeko summons bagenda bayinza okulyawo essaawa yonna n'abala bangi oba nti wakwata okusereza omusolo ng'obadde mu system essaawa bagenda kukwata kubanga Muhoozi bamutedde ekintu kino akizimbi naye kiri politically motivated kale bwoba osekaseka mpola kiriwa bazimba legitimacy ya Museveni bazimba legase ya Muhoozi mu public afune public sympathy byonna bigenda mu maaso ye speaker wa parliament addako bamaze dde okuba nga bamulangirira omukulu Jacob Oboth. You are going to be the next speaker of the 12th Parliament. Those who are not standing, are you for it or you are against it? And before you sit, this message has come from my chairman of PLU, and he has instructed me to inform you that it has been endorsed by His Excellency the President of Uganda. Now you can have a seat. Kiwulidde omusajja yamaze okulangirira n'abuuza ababadde mu audience mwe abatamiridde temumusiimye waliwo statement yawe gyakozesezza nti ndaba abamu tebakoze ki tebayimiridde era temukubye nangalo temumusiimye temugenda mu baakinga ekintu nno kigenze ku levu ndala ate nno nawuliddeko mbu kati former speaker Anita Amongo mbo bamutaddeko n'okugamba nti yandibanga yali mu lukwe olw'okugyawo Jacob Olanya ebintu nga bidduka speedi ani yali alaba kino nga kijja tetwakiraba naye gye bituuse ebintu bitambulira ku speedi ebya Anita Amongo musabire jjukira ono yali muna FDC
era yali opposition kakongoliro n'akulosinga n'agenda gye bamuyimenta ensimbi kumbe epulaani ze zaali mpanvu mbw'oba oliawo yalina pulaani ey'okujja mukama we mu nva yeddiza omugaati gwonna ebigambo nga bingi webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo naye ng'omudidi gw'ensimbi gwasangiddwa mu nnyumba ye